omusajja omwana anywegera mukulu we n'anywegera taata wano tobalaba oba wano na wano kati ewaabwe atakikoze tubamaga nti talina nampisa tanywegedde na taata we akati ate wammwe e Buganda kirala kati kankuwa ekyokulabirako Dokita Kasato fe waffe oli bw'aba abuuza omuntu gwawe ekitiibwa amukwata mu mukono naye ateekayo emikono emeka ebiri mu Bawarabu bw'okikola obeera owemudde buli bantu balina kalica yaabwe ebbanga lyemala nga tekontana na shariya tugiramuza kagamba ebeera kyakulamula ne tuyisizaako netteeka kankuwa ekyokulabirako Dokita Kasato gwe tokimanyi nti e Buganda taata we bwagenda okukuba n'okwata omuggo tuga nti yakubye taata we okimanyi tuga nti omwana yakubye kitaawe akutwala ne mubakumi bakulamula n'okutanga n'otanga gwegenda mu llo tobuuza n'okubuuza evidence kyeraga nti yamukubye tumutwale owa dokita tulabe dokita amukebere alabe oba bamukubye siba kiri dokita bwe tunajjawo fomula eyo nti sose yateeramula ne tugijjawo tujja kuba tujjewo kyebayita empisa kyonna kubanga empisa nabbi yaga nti mmwe mumanye ebyammwe ebibakwatako buli sose yate n'ebyayo kati Dokita Kasato kati siri bwenti sambadde bwenti tolaba mu t-shirt bwe njigenderamu ebukomba sikunamye naye kati gwe sikusaalizaamu tosaala todde mabega wange gwe nga tuli eno kati kitegeeza buli wamu walina empisa zaawo Dokita Kasato gwe wenyini kankubuuzeeyo kano oŋŋanda oli musajja muganda okuwemula bwensa wano kati nempumula temunkyawa mwenna bw'obeera mu kisenge gwe towemula nedda tusoma baganda bange dokita kugasaagala nga nti mbuuza gwe wabula nkubuuza embeera ey'abantu nti ekitegeeza buli wamu waliwo empisa zaawo zaawukana kati azimanganga buli wamu waliwo empisa zaawo obusiraamu bwali tebusobola kukugamba nti wano olwo Kulaani yali enkanya etya zaalibadde volume mmeka ye yajjamu kyokka kyegaana ebisigadde n'ebata kikinga musese Dokita Kasato kankubuuze tontwala mu Luwarabu kankubuuze Dokita Kasato mu Luwarabu nzijaayo tudde mu Luganda Dokita Kasato bw'otuyita owuwo ne tujja n'otusikira emberenge n'otuwa n'amazzi abantu bonna tebavanga nga baga Dokita Kasato mukodo mbuuza Dokita Kasato tusoma tebagamba nti oli mukodo kasooli si mmere baatabalidde aye batawaddeyo kulu washrabu mulye munywe balidde kasooli banyadde n'amazzi aye batawaddeyo ku lwaki omuyita mukodo naye okimanyi nti waliwo gye tugenda n'abituwa
ne tumutenda bambi nti omusajja yatufuddeko nnyo, bambi nanoonya obuberenge n'atusiikira n'aleeta n'amazzi ag'omunsuwa ne tunywa. Omusajja oli bambi musanyufu, tewaliyo nga bwakikola ate ye omutenda bugabi. Kati olaba nti society yeyawula okusinziira ku kika kyolimu ne ku ddaala lyolimu financially. Dr. Kasap tuddamu nga tugamba nti islamically embeera y'abantu abagezi gye bateekawo eramula ebbanga lyemala nga terina bwino gwekontana nayo kubanga ffe tumanyi kalica yaffe, ab'emumbasa kalica yabwe endala, ab'embalala kalica yabwe endala, ab'ebungereza kalica yabwe endala. As long nga terina wekontana na sharia, abantu mbaleke ne kalica zaabwe. Anti yeeramula ewatali bwino, kwegamba ekintu ekitaliimu bwino yeeramulira. Kati ekitaliimu bwino abantu bawangaale batya? Balina kubanga wabawangalira ku magezi g'amagezi kuba tewali bwino. Ntegerekese. Kati kyekyo kyetugamba nti ekitukakatako okusinziira ku buntu bulamu obw'abantu b'omu kitundu ekyo. Dr. Kasap okimanyi nti ne sharia ebeerawo naye obuntu bulamu nabwo nibwegattako. Gwe bw'oyita ku bantu nga abantu bakulu nga salaamu aleikum n'otambula oba tobatoledde salaamu. Tebagaa nti omwana kulwa kitabuuza bantu nga bagabuuza sinootanno ssabo sino oba sinootanno nnyabo. Siwe kiri Dr. Kasato. Senga sekasebadeka akutuma omukazi nti genda otunoonyeza omukazi n'ogenda ewa Amiri ng'ayinayo omuwala n'asangayo omuwala, omwana nabuuza salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhu n'amala n'agenda. Mumuwasa omuga omuwala alina empisa naye tiyatodde salaamu. Kulwaki tomubala mu bampisa kubuuza mwasuze mutyanno bassebo ne bannyabo mukulika amakubo. Era bw'oba ggwe ng'ogenda kuwasa ani gw'owasa ayatodde salaamu n'agenda kubanga erimu ne gunna oba onaafukamira abuuza siyotano ssebo mwebale kujja kutulabako naffe gye bali banaye tubasanyukidde katugende tuyite ne muzeeyi ali eyo abadde ku zuumu basoma. Ali muwala g'oddayo gw'owasa. Anti obuyitirivu obujjewo oli atodde salaamu ono naye atodde salaamu. Ono byayongeddeko biraga nti wampisa okusinziira mu society eyammwe ng'Abaganda. So society eramula. Kyetuva tugamba mu kawaadi figi nti alaada muhakkama, nti embeera y'abantu ne kalica yaabwe tugiramuza ebbanga lye tumalanga terina bwino gwemenye. Ndowooza ntegerekese bulungi. Kati ne mu bukodo tujja ntulamba nti omusajja ono ekimuli abantu kye bava balya akawunga buli lunaku nga yeesobola kiki oyo mukodo. Kati waliwo omuntu aba abantu b'emmere ne tumubala nti mukodo, omulala n'agibawa ye yennyini ne tumubala nti mugabi. Timusajja w'amaanyi wallahi. Tayinza kujja waka bw'aleeta emmere bami n'aleeta amayuni n'aleeta lumonde kakati ate nga musajja w'amaanyi abantu be balya bulungi twalidde basomati banywedde amata kweganonga ekitegeeza omuntu yenna tumulamulanga bw'ali. Ani agenda omulamulanga bw'ali? Bwakatonda yagaa nti buli omu aweeyo okusinziira bw'asobola. Kati obusobozi society ebulawo naga nti ono omusajja mukodo okusinziira ku by'alina n'endiisa gy'aliisa abantu. Society eramula seeka. Era society togizanyirako. Era kyola obusiraamu butuga nti abantu kye balabye abalina amagezi nti kirungi nekiba kirungi tukiramula nti kirungi. Na
kati kyetusoma kubanga li bakyogerako kyembasomesa tutegeere ddi omuntu lwe tumubala nti mukodo babere nga bakimanyi ntegerekesa bulungi njo aha kakati tukkiriza nti omuntu aganye okuwaayo kwekyo kyateekwa okuweerayo nga the word kwekyo kitegeeza ekimu ku bibiri ekimukakatako by deen oba ekimukakatako by society n'agaana okutuwa musajja mukodo agenza kufumbiza muwala we ayisa abantu abamya emmere ntegerekese kakati otumbala nti omusajja mukodo okusinzira ku society gyalimu n'obusobozi bwalina nti emmere gyaliisiza abantu nedda nti too much